nanti bo bafuna ekintu nga ye tanakifuna kubanga olaba buli bwe tubeera mu trek yegasooka okulya nga ffenna tetunaakulya kati ono olaba ne Samuel Ngola ku Lwokuna yali akava bwaki mu press conference ku media center netugenda naye Oyambo ye taata yali mu kulya nga musirikale we atudde wabweru ali mu hoteri ali mu kulya lwaki omusirikale takukola ekyekintu abaana be baba banja fiidi bagenda kufuna ripooti gegana amaka singa ofunika y'abalala nga nabo bwe babeekubira ate no kati gajja bagajjukira bamuggyako liduka gano ge maka omwami mwabadde asula gwe basse abadde apangise mapangise tegabadde gage naye kigambibwa nti abadde azimba ematugga eyo gano ge maka bolaba obwo crime scene gavumenti ye yabutaddewo gali mu bukuumi bw'amaanyi essaawa zino abakungu ajja yagendayo ajja yagenda mu maka okulambula okulaba kiki ekigenda mu maaso batambula n'emmere yaabwe gyebayita ddooyi ebajja emmere abajja ddooyi obulimu n'ekitaata watuuka mukulu bwatuuka ettambo ya mukulu atuuka neyeebaka mukulu obwo kyetoloola nga yeebaki nebuuza lwaki bagamba nti yeeva Russia lwaki batikula Russia abasajja tebayigiraku akati olowooza bo tebagala kumidyawo omu ku bodegaadi afuke president amulabiza mukugambule mu ntebe gamba abamu ku banene baagala nnyo naye tebalina ngeri gye bayitawo awo abasingira ekyo ekintu kyeyasooka okugendamu kigali n'agamba amagye muganda gere amanya nti we wali security